abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba BTV Dream TV awamu n'abatuwuliriza ku Impact FM. Mwebale kutuwuliriza programu yaffe yeeyo. Amanya nze Aida Nakuya Mpalanyi, mukyala wa mwami Mpalanyi, Mama Effie, Mama Linda, America. Ndi mukyala mulokole, sijja kulekeraawo kiba kyogerera omusumba wange, ye musumba omulungi, Pastor David Bankens Kwesiga ku Prayer and Divine Enalia. Mu studio siri munzeka, ndi mune mukulu mukulu. Mukulu we namugamba abuuze kagenda kumbuuza bibuuzo. Mukulu twasembayo okuba wano nga tulaga nti eggwanga lino terisobola kubeera na independence mu kulonda. Okulonda kuli kugenda kukosebwa ebintu bingi. Era nga kitwasinga okutunuulira geemaje nti kugenda kubeera so much violent. Naye nkugamba nti ffe nga aba National Unity Platform, President waffe yavaayo n'ekintu ekya protest vote. Nga protest vote kirimu ki? Nti noonya akalulu kanoonye. Okukanoonya omuntu yenna asobola okukanoonya ng'akanoonyeza oyo gw'ayagala. Ekyokubiri kalonde. Okukalonda is a constitutional mandate. Ekyokusatu kakuume. Tubadde tujja tuba n'ebizibu ng'akalulu kabbibwa. Naye ku luno President yagamba nti buli muntu abeerewo okukuuma akalulu ke kano paka we bakalangirira. Otwali twogera n'ogamba nti ebyo bifu. Mukulu ekkuba ettuufu lyeriri ery'essasi. Kankubuulire. Togamba nti nze njagala ku nafu ya Nuupu. No, it's not that. Naye nga nkugamba nti kiringa nga oli emmotoka yo ng'efudde. N'ogende wa makanika. N'agamba nti leeta embazi. Tulabe ekifu mu mmotoka. Embazi okitegeera. Kiba kitegeeza nti waliwo obuzibu obwakabi. Owulidde? Aidha makanika sigugenzeko mufu. Aidha ayagala kubba mmotoka yo. Gwe kennyini tomanyi kifu kya mmotoka yo. Kakati n'osala amagezi. Oli n'akugamba nti leeta embazi. Kakati naawe oyinza omugamba nti siina mbazi. Waakiri kandeeta ejjambiya. Naye nga ebyo byonna bye mukola biki? Olw'okubanga mwenna temumanyi emmotoka eri kifu kiki. Gwe nnyiniyo n'oli agenda gikanika. Mwenna muteeba buteebi. Nawono kati tuteeba nti bwe tunaakakuuma ne tubeerawo tujja kukola ki? Tujja kawangula. Bajja tulangirira. Naye ate n'oli naye alina pulaani gy'akola. Okubalemesa okukakuuma bw'abanga mubbi waako ajja balemesa okukakuuma. Era awokka we wali ajja kutulemesa okukalonda atulemese n'okukakuuma kyokka nga tukanoonyeza. Actually oluusi n'okukanoonya batulemesa. Kati okiyingiramu ekintu ng'okiraba. Owulidde? Naye n'osala amagezi n'oga nti okay, kankole bwe nti ndabo bankola ki? Which is good. Nti kandabo bwe tukola bwe tuti tunaasobola okukola ki? Olutalo dukola ki? Oduwangula. Is right. Kituufu. Naye ebyo byonna bijja olw'okubanga enkola yonna nfu ey'ebibiina ebiri mu opposition n'ekibiina ekiri mu buyinza. Enkola yabyo yonna nfu. Enkola entuufu yandibadde etya mukulu? Kubanga ffe tulaba entuufu eri constitutional yeno gye nkunnyonnyodde nti constitution egamba power belongs to people. Newa abantu obuyinza okwesalirawo abakulembeze baabwe. Kati awo ekiri ekyo. Anti kyenkugamba okubanga gavumenti eri mu buyinza ekivoola tekitegeeza nti kifu. Lwaki ombuuza nti entuufu yeri? Ate nga wamala tukiwandiika mu constitution. Kyenkugamba nti ffe nga National Unity Platform kale nga yo
obanga ebibiina by'opposition ebibwezze bikola nti bizze nga byagala okugoberera ekiri mu constitution naye gye bikomye okugoberera constitution ate abalina ogiprotectinga gye bakomye ogivoola naye okuvoola constitution does not mean that what is in the constitution is wrong. Bani abalina ogiprotecting? Abali mu buyinza. No. The people abalonzi tebakyasobola kubanga obalaze nti mwomba mwagala protecting a constitution njabatta I end your life. Oba tebakyasobola then tuli mu dictatorship. And exactly that's where this country is. Bobera mu dictatorship towakana nnyo. Era tebawakana nnyo kubanga bayina emmundu kubanga bayina emiggo kubanga bayina abajaasi. Kasitokkiriza nti ndi under dictatorship. Awo towakana. Kubanga dictatorship afugana creeds alagira bulagizi nti kino kibi nikiba. Era mu ggwanga muno bwekiri. Kakati awo ebyo bifeeko ulidde. Gandhi yagamba nti tulina buli kimu kye twetaaga naye buli kye twetaaga tulina ebitumala naye teri kiyinza kumala mu lulu gwaffe. Njogere ntya tulina buli kyetaago kyaffe. We have all we need. Yes. Naye tulina obutamatira buli nti tetubirina olw'emululu kubanga tuli ba mululu. Oli ajja kuwagalwa okulemera mu buyinza lwaki. Ebintu bingi ayina abantu gavumenti bwekyuka wabawo abantu abali ku bisi abazza emisango ababba kino ababba kiri kati abantu abo bonna ate omuntu omu ayinza okuba nga ali responsible for them okubataasa babenga babba babenga tebabba kubanga waliwo basaalumanya ne bannaalumanya bayinza oddugenderamu nga gavumenti ekyusa kati ng'omuntu omwoyo yalina obbakola ki mbwabataasa kati mbw abasaalumanya ne naalumanya bebaleeta amagye kubanga balina okutaasibwa basaalumanya ne bannaalumanya abo bebaleeta amagye balemeza oli mu buyinza anti kiki ekimulemeza mu buyinza mundu bebayingize mundu. Not necessarily n'abantu bennyini bamulemezaamu mu buyinza ate batya nti mukama waffe togenda kati abantu abandironze ne bakola decision eri vivid 41% obatadde ku level egamba nti nze ebyobufuzi tebinkwatako. Ne waliwo omusajja eyayogera n'agamba nti just because you do not take an interest in the politics it does not mean that politics will not take an interest in you. Bw'ogamba tebinkwatako naye politics akukwatako ebibi ebikwatako era politics abikola ki abikosa. So olwaleero mukulu lwaki tetujjawo mbeera y'abantu gamba nti kale abagamba nti politics tebinkwatako yes babeeyo kubanga they don't know what it means okulonda omukulembeze waabwe naye ate bano abaagala abawulira nga kitundutundu ku bo babaleke bagende mu environment eri soba bakasitinge their vote banoonye akalulu kaabwe bakalonde bakakuuliriza. Bapoliticians nga mutakula butakuzi nvunza temugitundu anti ogezaako gitundula oli naakwata nakkuba ekyasi n'ofa kati omulala anaagitundula n'abaani naye bamutte bwe kibanga ddala kyetaagisa okumalawo envunza kubanga teri kintu kirungi talini mu sacrifice nabo bamutte naye bamutte. Mukulu oli musanyufu toyinza kuŋŋamba ebyo byeyogera byonna nga tolina nakyo ŋŋamba nti wano kino kye twagala okukola kyenavudde gamba nti bano abasajja ba PFF diki DF Democratic Front bo bagambye mbu bajja kufugira mu regions north oba south na east na bishimu ne ba governors baddeyo mu nkola eri endala nga bagamba ne bya district season ennyingi temuli makulu byonna bifu. Kiki kye ŋŋamba sigamba nti mpagira PF oba eyo gye bayita DF naye kye nkugamba nti kiba kirungi
buli kibiina ne kitunnyonnyola engeri gye kigenda okumalawo ebizibu byaffe. Mukulu. Naye toyinza kukoma kugamba bugambi muntu nti nkyukakyuka oba nkyuka. Mukulu. Oba demokrasi, twagala demokrati, simanyi biki. Owulidde? Twagala omuntu ajja atuga nti abange. This is it. Mugenda kulonda mu 2026. This is my government. Bwe kiba kisoboka ne government ajanjuli nti ono yagenda okuba minisita waago, ono yagenda okuba minisita waago, ono yagenda okuba minisita wa agriculture, ono ye wa internal affairs. Naye teri kibiina kiyinza kukola kintu ekyo kati. No. Nga Kenya olaba ne vice president abantu besimbawo bokka naye nga ne vice president we tamumanyi. Nga Kenya esobola okukola ekintu ekyo mukulu. Etya ekikoledde Kenya genda mu kalulu nga waliwo ebifo byemanyi nti oba owagira Ruto kino naagenda kubeera vice we. Okay, simanyi bw'oba bwe kiri kiba kirungi. Naye wano kibiina kye kiyinza okugamba nti nze Kyagulanyi oba nze Mao bwe naba president vice wange ye gundi ne batambula naye ne tutambula naye nti ate minisita wa internal affairs ajja kuba gundi olw'obusobozi gundi ne gundi, owa foreign affairs ajja kuba gundi. Ababugu baffe abalonzi ababugu ekyo kye twagala kubanga Abaganda baga nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. That's what we want to hear. Awo ffenna tujja kulonda tugamba musajja agambye minisita wa internal affairs ye Lubumbashi nti ye, n'agamba nti minisita wa Culture agenda kuba gundi nti ye, n'agamba nti mukyalaani Mpalanyi yagenda okuba minisita w'abakyala nti ye. Gavumenti gye njagala. Lwaki tewaliwo omuntu ayinza kukola ekyo? Olw'okuba abantu abasinga tebasomye. Owulidde? Bino bye mubateekako waggulu demokrasi, simanyi biki, tebabitegeera. Bagambe nti nze bwe nnyingira vice president wange wuno. Okay? Internal affairs wuno. Government yonna ne tugiraba kubanga tuli babugu fe abalonzi tulabako nituga nti wamma oyo waffe tugende. Naye mbuulira wali owuliddeyo okuva mu 1962 nga twefuze gavumenti yonna yali ezze nekugamba nti this is it, tugenda kuba bwetuti, tugenda kuba bwetuti, tugenda bwetuti. Wano omusajja Amin teyayogera gavumenti yayogera nsonga busonga, simanyi oba zaali 18 ezaamuwambya. Naye yalonda gavumenti ffenna ne tukkiriza Amin. Owulidde? Ne tugaa nti kyekyo erimu abasajja abayivu, abasajja ab'amagezi, Bakibedi, Kyemba, bonna nga basajja baki batuufu. Nze ekibiina ekyo sinnakiraba ekiŋŋamba bwe kiti. Naye singa kimbuulira naye ombuzeebuze nze nkulonda with one slogan. Oba truth and simanyi mazima. Mazima na bwenkanya. Nze nkulondere ku slogan eyo. Bw'otuuka eri onvuye ate oteekeko vice president gwe saagala, biki byonna gwe simanyi, oleete buli kyoyagala, buli kintu kyoyagala gwekituteekeko lwa mpaka. I think that is a big problem. People need to know kiki ogenda okukola and how you are going to do it. Mukulu. Abakulembeze olowooza abamu baweereddwa chance oba omwagaanya okubuulira abantu kiki bagenda okukola era bagenda kikola batya? Teweetaaga permission yakyo. No, weetaaga permission okuwandiika nti njagala kukola kino na kino na kino yeneyo genda okuba gavumenti yange. Tekyetaaga permission. How many people will read it?
nga tokibatwalidde kyetaagisa kukiriidi nga tewaliwo audio tuteeka ku TV olaba ne bayibuli eyo va kukusoma kati constitution bameka bagisoma tebawera na miliyoni emu nawe oyinza okuba nga togimanyi bulungi ogimanyi era bitundu linga bano abasumba b'omu bayibuli abamanyemu ebitundutundu aleeta olunyiriri olwo n'alandira owulire naawe ndowooza bw'oli ojja kuleeta atikeegi olandira okwo paka lw'otukooya owulidde mbuulira abantu baffe tebasomye owulidde in fact tebajja kusoma mukulu the best way a politician can reach out to the voters is by letting him or her go and talk to the voters. A politician cannot write nti bino bengendo okubakolera and you expect and you go and speak to the voters. You got yes. Do they have that chance? Yes. Atola baba na abana bali ba bloggers boge. Kati politician chata ina chance olwalero mu technology gwe tulina. Who? Kuja kunga uwachalo. Uwachalo wakati ataina chance ya koge. Nganaba gwagwa boge. Bani buli ayogera ina kyabayisaawo. Nze nkugambye abagwagwa abeeraga ku social media abamu teboogera na boogeza ebikolwa eby'ekiyaayi. Ulidde. Si buli ayogera nti alina kyayogera wali ku social media naawe okimanyi abantu abasiru bajjudde kuli. Abalaga empale zaabwe, abawala, abakazi, abanoonya abasajja. Byonna biri kuli. Mukulu. Social media olowooza nti ewaffe eri waliwo agiriko. Biggest percentage. Yes. Mukyalo eri wansi. Taliyo nkimanyi. Abantu abalina smartphone wano tebawera miliyoni zisukka 5 obaka. Simanyi oba 9 statistics zikiraga. Sijjukira. Naye abantu waliwo radio. Olidde? Radio weziri. Waliwo ebipande. Kuba cabinet yo ku kipande kyo yonna. Olabe. Yonna ogiteekeko. Bajja abantu bajja kutegeera nti olina olowooleza mu maaso. Ekipande kyo lwaki oteekako Kyagulanyi yekka. Oba Manvuuli yokka. Oba Baasi. Oba Nkumbi. Teekako cabinet yo yonna ku kipande kyo. This is my cabinet. Olaba abantu. Ekyo kyokka kye tubulamu. People to give us a sense of tomorrow. Nga tulaba abantu abalowooleza enkya. President Robert Kyagulanyi yayogedde ku Uganda empya. Wagiwuliddeko? Empya. Anti agidefining egenda kubeera etya. Bwe yabadde ekeera e Buvuma. N'abawa ekifaananyi kya Uganda kyayagala okuleeta mu ggwanga Uganda. Ati we n'abagenda ogitutuusaako. Nti gundi. Anti era nga ye president yeesowoddeyo enambe. Tutawaanya wano be balamuzi kati nga Chief Justice ali ena ali luyiru. Naye n'omala ogamba nti Chief Justice wange ye gundi abantu nga bamwesiga. Bakuwa akabi. Nti Minister gundi yejja okuba wa internal affairs olw'ensonga gundi nga ye campaign o campaigningira cabinet yo. Gundi yajja okuba minister wa culture olw'ensonga ne gundi era mu mulungi wano mwali baali bakuba banopu akalulu nga bakuba n'endaba Bobi Wine nga ayogerera ani Lubongoya loyo mulala Nalukola. Yes. Naga nti abange ekyo kye twagala. Minister of Internal Affairs, Culture, Education. Tugenda okulaba nga gwolonzo wa education agenda okuba Janet Museveni emirundi 10. Nga mugamba nti owaayi katumuwe. Nga lwaki situmuwa. Olonzo wa Internal Affairs
atali ye kati ani wa internal affairs otafiri noleeta omuntu owa internal affairs mulala nnyo oba wamajja afudde mu America noga nti yagenda okubeera internal affairs oba afudde wanga naye munna Uganda abantu baga nti bwetukomparinga ono yasinga kwegamba abantu cabinet yonna ne bagironda mukulu tebannatuuka ku ki kyogamba ekyo kinajjawo violence. Yes, violence yo teyinza kuvaawo asaayi kubanga nze atawo ndaba oba oguddewo pandula box ennene oba openings up many fighting fronts many battles. Omuntu kasitulaga abalwanyi bo Goliath ne Dawudi banoonya anayinza omukuba bali ne baleeta nti ffe tuli naani Dawudi Goliath sajja bali kati bali ne baga nti ana alisobola eri bannange owulidde kati oli aliko amafuta ga Katonda n'agamba nti nze oyo munene nnyo sisobola mumisinga batwa namukuba abalala baalaba nti munene nnyo tewali asobola mukola ki kumukuba oli yalaba nti munene nnyo tasobola butamukuba yokitegedde kakati bwe tutyo ffenna bwe tulaba naye nga toyinza kubanga ogudde Pandora box nga bagiyita ng'oleesa abantu b'ogenda okozesa muki mu gavumenti lwaki tebabatulagaako balinda olinamu okutya nti tebaliiyo tebabaayo babalondera wali nga oba osanga abamu baba bali mu gavumenti y'oli n'ebyo byonna ate tekiggana naawe egamba nti nze mu gavumenti y'oli ngenda kujjayo gundi abeere mu gavumenti ya olwakino nakiddala bw'obanga oli w'amazima ng'oli democratic tewali nsonga egaana kulaga gavumenti mukulu lwaki abantu balonda bakola ki baloga why do they vote to change okukyusa to change leka nkubuulire omuntu akoowa era ne Museveni yakyogerako nti talaba nsonga lwaki omuntu afuga emyaka emeka emyaka 10 yes gyagamba omuntu ofugira otya ensi emyaka 10 kati agiri emeka gya yakafugi owulidde obadde ekibuzo abantu balonda okukyusa kwekyala lwaki abantu balonda abantu balina okulonda kati ngaffe abali creative kibanga naawe bw'oba awaka lwaki olonda emmere endala katugambe obadde olya kawunga wiiki ennamba lwaki oba oyagala olye ku mmere endala nfune ku diet mbalansinge diet yes kolooza diet eri physical kyokka diet nti politically waliyo diet eri psychological eri political kati kyogamba Uganda okijja ku diet tuli malnourished oba tuli anti oliriza kakati omuntu kakati ngaffe abayiiya era kyovola nti abayimbi bagudde nnyo ennaku zino betunda bwetunzi kuba tebakyalina tebakyayiiya once you stay so long in one place okuyiiya oluusi kukola ki kugaana you need to be exposed oba tokyalina kipya kyolaba you need to be exposed to new ideas kyovolaba abasajja mu kyalo eyo tetulina abasajja mu kyalo abatavangayo okuva lwe bazaali omusajja n'omusanga ng'akulidde mu mayiro 10 zokka radius ya mayiro 10 kati alina emyaka 7 olowooza oyo alowooza ki talina people need to be exposed buli kaseera buli makya for developmental purposes people need to be exposed to new ideas to new people ne tusobola okukola ki tusobola okubaako kyetukyusa oba kyetuteekateeka oba ekintu kyetutuukako ekyenjawulo. Elon Musk gwe baabuuza nti kiki mu kigambo kimu ekikola omuntu omugagga n'agamba nti creativity. So abantu b'ensi bwe bataba creative ensi tekula. Kakati baba okuba creative you have to be changing. Okitegeera
ideas and people so that people can create new things. Abantu basobola okuba okukulaakulana. Naye kati tetusobola kukula nga muli n'emyaka 4 muli mu kintu ekyo. Kimu. Okitegeera, you can't. What you've missed out in the 10 years, someone can do in the next 10 years. Kati nga nze ngenda ndowooza nti mpandike kati musajja. Petro kyagiyina. Ate oba najjo. Ekintu kiri kimu waliwo atakimanyi. Myaka 4. So. Ne mu myaka 4 nti waliwo bingi ebizzeemu. I know, but otyo okuwandiika about kweri party eri negative. Sirina kyentya naye sirina. Kyowandiika. Yes, kati mbagambe nti aluddeko waliwo atakimanyi. Nti myaka giri 4 waliwo atakimanyi. Abalabi baffe aba Dream TV, BTV awamu n'abatuuliza ku mpewo za Impact Radio. Program yaffe olunaku lwaleero ekomyawo mweraba tubaagala nnyo. Mukulu abantu abasibuleko. Naye bannange. Nange ngenda kasita nkola bwe nti. Namanya nti mbasibudde ensibula empya eri ku balungi be basinga obungi ababe.